mbabuuzako buli omu gy'osizidde okubeera nga togobera ttiimu Saudi Arabia, Qatar, Dubai, Bahrain, Oman, Kuwait, Jordan, Yemen, Iraq, UAE awo wona ku ddungu kansubire buli kimu kitambula bulungi nnyo maidadi sana bannange abaana abawangaalira awo mu bitundu okuliraana Israel ne Iran olutalo weeru mu kubeera kate lugenda mu maaso naddala abaana abawangaalira mu Jordan awo nyongera okubeera nga tembasaasirako era kambasabire nti Mukama Katonda abeere nga temunange ensonga ezo azibayisaamu ate buli kimu kibeere nga tekiggwa bulungi nnyo nga tewali akoseddwa era nga amawulire ndowooza njagala mbeere nga ate olwaleero tukoledde ku ddungu waliwo omwana yakeera ku makya munaye n'agenda ku mirimu okubeera gati anoonya akasente era ng'omwana oyo house manager abamu ku mmwe mwabakazaako linnya lyabwe akadamu omwana oyo emirimu gy'akola si gye gino emirimu gino egya bulijjo bakadamu oba ba house managers gye batera okubeera nga tebakola omwana oli omulimu gwe okubeera nga temunnange ayonsa misota kyenjogedde okiwulidde bulungi nnyo omwana yatwalibwa mu kiyumba ekiyumba ekyo mulimu emisota egiwera 5 era ng'omwana oyo ayinokera ku makya nabeera nga temunange agifumbira amata ate bw'aba maliriza alina okubeera nga temunange agifumbira amagi munnange omwana oyo nyini yalina okubeera nga temunange amagi gano agatwalawo era gyegyo emisota gy'olengeraawo egiri ku sowaani era nga bagisitula omwana ono nyini agenda n'agijja eri gye gibeera nabeera nga temunange agikuba ku sowaani okwo ne gibeera nga temunange gitandika okulya amagi gaazo ate we gimaliriza nga bwe kutegeezezza nabeera nga temunange agifumbira ne ku mata ne ginywako munnange bakama be yagezako okubeera nga te abagamba nti ensonga zino tajja kubeera nga tazisobola era size ensonga ezamujja Uganda munnange ne babeera nga tebamuteeka ku warning ne bagamba gwe oba ozannya naani wano tewaliwo bintu byakuzannya olina okubeera nga temunange ogondera kyonna ekigenda mu maaso zo sente bazimuwa bulungi sente bamuwa bulungi nnyo ate ekyamazima kiri nti afunira ddala sente nnyingi nnyo naye ekintu kino ekyokubeera nga temunange ayonsa emisota saako n'okubeera nga te agifumbira amagi ekyamazima kiri nti kyo kimukanze tamanyi kikyayinza kubeera nga ate azzaako omwana ono agamba nti sometimes ayinza n'okubeera nga temunange atuddeko awo ng'ali yekka agenda okulengera omusota nga guvudde samweyo oba mu ntebe oba wa naye agenda okubeera nga tagwekanga ng'omusota guli awo emisota gyo giwerera ddala 5 mu nnyumba era nga gyetaaya so genda wasaba mu comment section oteekawo endowoozayo omwana ono tumuwa amagezi gwolowooza ki omwana ono kye yandikoze mu mbeera eno naddala nga bakama be baaganye okubeera nga temunange bamuzayo Uganda sako n'okubeera nga temunange bamulaalika nti kagezaako kubeera nga temunange ateekawo embeera ayinza omaliriza nga obulamu abufiiriddwa omwana ono akola ate gyegyo emisota gy'olengera ku screen yo era ngenda kubeera nga tennyongera obba wakatambi awo mu maaso mbeere nga temumanya ki ekigenda mu maaso sayidi zeyo naye ng'abaana bannange omwana waba alina akasente ke kakoze n'abeera nga temunange akakuweereza tolya ssente za mwana omwana wakuwa ssente ze genda obeera nga tomukolera ekintu naye kenyini kyayinza okubeera nga temunange yenyumirizaamu bw'abanga akutte ekkubo n'addayo kubanga ekyamazima kiri nti abaana bangi nnyo bali mu biyumba but they are suffering kakati imagine ono alina okubeera nga temunange emisota gino agiriisa era nga agiriisa mu budde simanyi oba gye girimu ssente oba gye girimu obugagga bw'abakulu bano bali mu kubeera nga ate akolera simanyi bulungi nnyo but kyonna kyekiri alina okubeera nga ate agiriisa ku makya ekyemisana asako n'ekyeggulo era nga baba basobola okubeera nga temunange bamulabula ku byonna ebiyinza okubeera nga ate biddirira bw'abanga alina kyasazeho okubeera nga ate akola kamere ndowooza mbaterawo akatambi kano mubeere nga tenammwe mwerabirako ku mbeera nga bwegenda mu maaso sayidi zeeyo omwana ono gy'ayitamu era nga bwe naba mbagyeyo nina n'emboozi zengenda okubeera nga tembazanyira awo mbasaba beera nga temuziwa obudde kubanga nazo zirimu ebyokuyiga biyitirivu sharingirako abalala beera nga tosubscribinga ka notification bell kakoneko kajja kubeera nga teekako alatinga buli wena bandese video teweerabira kubeera nga ate video ogilikinga nkomawo tenvaawo ndowooza na papa nnyo nalirinzeeko okujja ebuwalabu osanga bizibu byensanse salibirabye bannange abantu abali e Uganda abaana abakoba ekyeyo mwandibawadde respect mwandibawadde ekitiibwa kiyumba ky'omuwalabu kiikyo ba mikwano emisota mugiraba buli ku makya zirina okulya amagi buli ku makya olina ozifumbira amagi ne zirya ate zirina okulya nga baba waali abantu abali esente zaffe mwandu tusaasiidde kubanga bye tuyitamu bingi abaana bye balaba mu biyumba by'Abawarabu bingi ba mikwano
bingi nnyo bye basirikira bingi. Ekiyumba kiikyo Kadaama w'okigwamu. Bannaye si byangu byakwesabira kubanga buli omu waali yamanyi ennaku gy'ayitamu. Ssente ze tufuna si nnyangu. Emisota giigyo ba mikwano giigyo zirina okulya, balina ozinaaza, kwegamba. Ebintu si byangu byakwesabira. Emboozi eno mbaga angambye ono omuntu era aginyumizaako ndoza ne ku some TV stations oba I don't know, naye angambye naginyumyako. Amuwala nangambye Fifi, if you ever find a man too sweet oba a woman too sweet to be human, run for your life. Magamba kulwaki kikyotegeeza nanga nkuddira osanga ng'omuwala oba omusajja nga behaving like ali too perfect like duka. Nanzijukiza story y'omuwala ono azannya bina Uganda oba namuhostingako nga nkyakola ku TV. People, if you remember that chick, yanyumya story ye n'entiisa. She was almost sacrificed, I think, here by the man yamuwasa. Kati noona nnyumiriza nangamba nange mbeera ku mudaala noonya nangamba eventually nva ku mudaala nfuna omusajja gwe nafuna ngali too perfect to be a human. Angambye yali too perfect to be human. So me story y'omuwala n'olutiko ne lungiika, so I was forced to call her. Tumuyita ani ndagire oba tumuyite Fifi, yatera okuba n'omukisa ba Fifi. Munange ndagire waffe ng'afuna mulenzi nga beeyagala, angambye yanvuuka yansanga mu state nga I really wanted to be loved. Nali disappointed ebbanga eddene nengwa mu mukwano. Nagwa mu mukwano ne munywanyi wange oyo. He loved me. Nantreatinga bulungi, nampa buli kimu. Nanga Fifi nga ndi mu relationship y'omu film. Ate abakazi baagala relationship za film. Angambye nga gyendi mu mukwano nga banzigulire emmotoka bampa ebimuli. Nga ngambye omusajja nga alina obudde ampa ebimuli. Ali well off. Maya nalonda ekyapa mannya gange. Nenyuma munnange nga mbeera na musajja introducingako eri bakwano bange after like 4 months. Angambye Fifi omusajja yambuga speed naye nga speed eri nnomo naye angambye omusajja yambuga speed naye speed njiraba after ne TV mugiposing. And you people, why don't you go and shower? Thank you. Nangamba munnange njiraba kati nti gayi yanvuga speed. Kati nga omusajja njagala nga tutambuza bu relationship nga mpa ebirabo. Angambye Fifi nze mu myezi egy'eno 6 na living a life y'okwagalwako nti nakati mu bulumi bwe yandekamu nagumira ku memories omusajja oyo ze yandekera. Angambye omusajja yanjagala speed naye perfectly. Nze nangamba nafuna ebirabo bye nali sifuna nko mu myaka gyonna ebbanga lyonna linayagalibwa. Nafuna okwagala kw'essaafu nako mu bbanga lyonna linayagalibwa nti munnange ng'omusajja amwagala ng'omusajja amufuukira malayika ng'omusajja amulaga obulamu obulungi. After like 6-7 months ng'alabye bakwano be nga Gaya amugamba, I think I've seen enough of your friends, how about I meet some of your relatives? Omwana namugamba, what do you mean? Namugamba no just baako bondaga kale. Nangamba Fifi ne mulaga brother wange ne mulagako ne sister wange relationship netambula. Angambye ku myezi 8 musajja nga agamba kumpasa nga ndowooza it's a joke. Kati nenyumizaako be nanyumizaako nga buli omu amugamba give it a try. Relationship aziwawangalamu wazifunamu ki biki ng'omuwala atwala musajja wasenga. Yangambye Fifi omusajja yali too smart, too perfect.
nga yantwala ewuwe yampa ekisumuluzo nnyingira nga bwenjagala nga simulabangako na busimu bwa kukuta kwegamba ng'obulamu ddala bwa ddala. Munnange nga mutwala wasenga nga bava wasenga nga bakola deeti yakwanjula. Akola deeti y'okwanjula ng'agamba gaayi sirina nnyo ssente saagala tukole mukolo munene omuwala yali akola mbadde sibagambye yali akola teyali nti yali takola just yalina obuzibu nti yali so disappointed in relationship of which it is normal bituuse ku bantu bangi. It's not news like you know. Munnange nga musajja amugamba munnange tugende tweyanjule ng'omuwala alowooza byakusaaga kukyala bwe kwaggwanga agamba omusajja nti nno nze nno mbadde nsaba tetukola omukolo omunene kubanga nze sirina ssente saagala kuyita bantu bangi omukolo gutumenye. Omusajja amugamba gwe mpa bajeti y'abantu bo bameka b'oyagala nze ndabe kyensobola ogifandingako oba nsobola n'ogifandinga yonna. Ng'omuwala agamba kale ng'awa musajja bajeti yamuwa bajeti ng'olunaku lutuuka nga gaye yamuwa ssente nga bakola okwanjula. Kati mukwanjula nga gaye agamba ne tugendagenda ne mu mbaga ng'agamba abakadde omuwala alowooza byakusaaga ng'amugamba era lwaki mbaga tetugipushinzeeko ne tumala okweseetingamu ebintu bimu. Omusajja n'amugamba kweseetinga ki? N'amugamba nze emikolo gyange ndi redo gikola gwe tofaayo. Ng'omuwala agamba nga ndaba nga nze akamula omusajja wange omanye ebyo tulumirirwa abasajja baffe. Ng'agamba nga ndaba nga nze alumirira omusajja wange ndaba mukamula biki musaasira. Omunange omusajja nga what do you want? What are you looking for? You're looking for your card? You need to shower first. Baba, shower. Good boy. I love you, Baba. Thank you. Nengo jogedde nannako I love you. Toyagala kunaaba. Please shower. Kati munnange angambye fifingo emikolo giggwa nga ndi mu bulamu obulungi baleeta ebintu eka. Yes, you shower. First shower. Go shower. First shower, Baba. Good boy. Naye leero nga nziramu nga si musanyufu tayagala kunaaba omukulu. Kati munnaye sorry mboze na tukasebamu abaana bebuukabuuka ng'okwanjula kuggwa angambye nabeera mu bulamu fifi obulamu obulungi. Kaakati omwami wange ng'asaba tukole embaga mangu nga mugamba tulindemuuko nga mbuuza lwaki nga nze nalaba nga tuspendinze nnyo nga ndagala tusooke twetereze kubanga saa kumuleka kukola mbaga yekera nange mba nino yingiramu naye mbaako kyenkola ng'omuntu. Mugagga yamugamba ate weetaaga nze kunnyambako embaga eba ya musajja mu kwanjula wannyambako no you contributed with your friends embaga eba ya musajja so niwomba temucontributinze it's okay. Angambye fifi omusajja yanjagala ne mugamba nsiigira ku kifaananyi ky'omusajja oba mpa ku kifaananyi ndabeko ku musajja oyo bwakola ki bwafaanana. Banange omwana ansigidde ekifaananyi ky'omusajja takindaza ngambye fifi omusajja simu ne mwezungira ayinza okuba nga ensi emumanyi. Ansigidde ekifaananyi ky'omusajja nga mu butuufu alaga yali musajja muyitirivu. Munnange nga okwanjula kuggwa babeera mu kweyagala nga beeyagala nga babeera wamu naye ebbanga lyonna lyabeera ne bbaawe teyamulabako ziro teyamufunako kamogo teyamufunako kwemulugunya teyamuyisaako bubi yabeera bulungi. Mu myezi tuli myezi 8 ku 9 egya relationship. Kaakati munnange angambye emyezi egyo gyasooka 8 ku 9 kati abayingidde emyezi nga 9 angambye fifi love yali ya speed naye nga sigifunangamu buzibu sigifunangamu kibi kyonna. Moving in with the guy tweyagala tugenda tukola bwe mwavuga mmotoka ye ngo tuli perfect ndabye ku baganda be ndabye ku mikwano gye nga tuli very okay. Ayina amaka ge nayingira mu maka sagenda na muzigo atutandika obulamu. Angambye fifi omusajja wange teyayombako teyanvumako saamunyizaako nangamba lwe mba nali nina bye nali nkoze edda kasana yingira mu lumba mbona omusajja saddamu kulowooza ku kintu kyonna kozi yampa comfort zone. Kyenasigala nkola kyeyansanga nkola kwali kukola nasigala era nkola. Ati munnange kanina omusujja nno nina amabwa wano. Kati munnange
Lwakinsese olwo yangambe mbu abantu Fifi senyiga si yannuma lubuto atake abantu bakuno muwaata omugambo mukama abalabe emisana neki kasitalukula ludda mu maaso katululinde kati munnange ng'abeera n'omusajja we nga bakirikinga omwaka baali bakirikinga omwaka omusajja n'aleeta budget y'embaga namugamba nafunye wedding planner njagala tukole embaga eveewo nga tetunnazaala twogera ku relationship etaliimu mwana nga tetunnazaala omuwala akkiriza kati mubuuza lwaki temunnazaala nga ngamba simanyi kubanga saali ku famire simanyi n'omusajja oba yagiriko ati yagiriko kati munnange nga lwaki omusajja taleeta pulaani nga bagenda maaso bategeka meeting zitudde saidi y'omusajja saidi y'omukazi abatonotono nabo baatuula beekolemu omulimu mukolo gwa famire zonna bonna basanyufu nga buli kimu kiggwa gawuni nga zeegezebwamu ba maids nga balondebwa emmere ng'esasulwa buli kintu abayimbi abanayimba nga basasulwa anti tugenda kujanjawaza ddaali mwe omuganda agamba buli omu waali waalabira omwezi n'enjuba oba okyatenda ekikyo noibawo naakuyitako noga ngomye munnange ng'omuwala agenda ayambala mu gawuni nga biggwa nga basoma gino emisomo kwali kugatibwa kwa kereziya nga bamala okusoma emisomo egisomesebwa nga munaagattibwa nga balinda deeti ng'atuuka ku lunaku lwa mbaga ng'ayambala nga buli kimu kiri nnomo omusajja amukubira essimu boogera atuuka ku venue aŋŋamba nasemba okwogera n'omusajja nga ntuuse ku church ku kereziya kubira essimu banaye mu keepinga time kubanga gaye yali asombyeyo mukubira kati naye anuddamu omukubira ng'omanyiraavu hi babe hi please keep time I love you can't wait to see you no namugamba can't wait to see you in that gown bakyalo omugole teyajja omusajja omuwala ngambye ebiboowajjolo byamumera mu lubuto ne bimubuuka omusajja teyajja yakoma okwogera n'omusajja ku ssimu awo kuddamu okukuba essimu nga teriiko ne basindika omuntu weka nga taliiyo bakubira besimaani nga takwata gayi yakwata ye ne bestimaani we ne batuula ndooza mu luumu emu ye najjako essimu nalekako eya bestimaani omuwala ngambye Fifi twakuba essimu ya bestimaani nansindikira ka message bestimaani nagamba we are nowhere don't be scared they never showed up angambye nentunula embeera mu church sawa ne ziggwako angambye Fifi nawulira nga njagala ettaka limmere nawulira nga njagala nfe nawulira nga ngamba kale singa nakoma kwanjula nagamba Fifi nze embaga nali njagala nga tumaze n'okuzaala omusajja ono n'alemerako Fifi omusajja yankola ekintu simanyi kiki kuba naguno guliko simanyi naye omusajja teyakola ki teyajja angambye omusajja yali father yalagenda bagatta n'abasabira nga famire n'amusabira kubanga angambye baabongera extra time balinderindeko mpaka we baali bagenda okuyingira mu an hour kwaliko embaga bbiri kwolwo olunaku embaga ey'okubiri nga bwejja balina okuvaamu angambye Fifi nakaaba nengamba kale singa zze ne tugikola nankyawange ewedde ne siswala nnyo bwe nti ne bawulira buwulizi nti yanoba yagenda omuwala ngambye ebintu mwensi eyina obulumi abantu balina obulumi munange bamala obbasabira nga father bagamba munaye tulina church endala service endala erina okuddako we need to move out badecorating abagenda okukozesa church okugatta okulala kugende mu maaso
Angambe Fifi nakaaba amaziga ne ganzigwamu. Nyetuka time nga ne bwenkaba tegachajja. Nentandika kutunula butunuzi. Nyetugenda ku reception y'omukolo nga tugamba kala anajjireeyo. Nga abantu batudde dda. Abantu ne balya emmere yaabwe. Abantu ne banywa n'agamba nga tusobola kuteekawo omusajja mulala kubanga baali balaba omusajja mu kwanjula kuba mugambye singa mwafuna ayimiriramu awo ne mu bitambuza ne biggwa n'agamba Fifi ne brother we yakimugamba naye nga tebalina kubateekawo n'agamba singa twalina brother waffe brother wa Guy twali tusobola omuteekawo naye tetwamuyina angambye okumanya omusajja ono yakimanya nti tagenda kujja tewaali wa famire ye yajja ku mbaga tewali mukwano gwe yajja ku mbaga bonna abaaliyo baali bakyali bange na ba famire yange nabe Fifi nafuuka ekisekererwa nafuuka ekyenyinyalwa nafuuka example embi abantu ne balya emmere abantu ne banywa ne tugenda angambye yali metroni wange yali mukwano gwange nnyo nga si mufumbo naye honeymoon twali twazisasula balimbo bagenda Zanzibar na mukwano gwe namugamba tugende ku honeymoon nze naawe metroni ne bagenda ne metroni ne babeera angambye yagezaako nnyo okumbuzaabuza angambye Fifi neebakanga n'engugumuka ne ngamba omusajja namukola ki ani yanseetinga ani yankola kino angambye baddayo waka nga bavudde ku reception teyagenda ku hotel gye wali wagenda kusula yagenda waka Guy teyadda naye ng'ebintu mu nyumba gye bali babeeramu nga buli kimu ekiri tebakyusa ku kufulu tebajjeemu bya musajja ng'ebibye n'ebyomusajja mu ebiri ne kufulu like ng'ebisumuluzo byebimu byebiggulawo kuba agambye bannaali ndowooza n'asanga adduse ng'abeera waka nga mukwano nga tugende ku honeymoon omuze ku birowoozo nga maama we amugamba mugende maama we yajja ewaka era be baalekawo ewaka ne bagenda ne mukwano gwe metroni angambye ennaku ezaggwako ne badda n'aswala okuswala bwe kwawona n'addayo ku mulimu n'atandika okutambuza obulamu n'angambye naye nga nsula mu maka omusajja mweyandeka mulinde ambuulire nasobyawa kiki ekyabaawo angambye omusajja saamufuna ne Beastman saddamu mufuna kuba ate naye simu yatuuka neeviirako ddala angambye nga mbivaako nga ntandika bulamu nga nsulamu ago amaka saagavaamu nabeerangawo nga ngamba kamulinde nga munnanga amulinda talabika ngambye wayita ebbanga lya myezi oba nga 6 oba 7 ng'ali mu maka g'omusajja oyo nga tewali wadde wa famire ajja n'amumubuuza angambye nange nagamba kansigale wano bw'alidda nnyinnyonnyole nangamba ate nali sina na ssente mbu ngenda tandika kupangisa nensooka ng'umirakawo nga buli muntu aŋŋamba tuula bw'anajja tannakugoba mwogere oba yafuna buzibu emikolo tuligiddamu ng'alabise aŋŋambye yamakinga sure gayo nti buli service provider yamusasula teyandekaako mu bbanja naye ebbanja ly'obutajja lyalidde n'okusinga eri aba service provider omukazi alindirira musajja ng'abeera waka ng'abeeranga mu nnyumba agamba luliba olwoba nadda nga bwageza ku ssimu teziyitamu. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange Yezeseeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amanya gene ngali wala manetaze enamba yange yeno eri 0707763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amakaga golongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.